Essomero lya Mukono High School yalimu ku masomero ga ssekendule agayisiza waggulu abayizi mu bigezo bya senior 4 ne 6 ebya UNEB emyaka egize giddiriŋŋana mu ago agali mu kibuga Mukono n'ebitundu ebiriraanyeewo. Mukono High School liri ku musingi gwa bonnabasome ogwa senior nga kumpi lyeryoka eriri Mukono Central Division ku masomero ga gavumenti. Okusinziira ku Mukulu w'essomero lino Kawumi Mbaziira, abazadde bangi abeeyunira essomero nga bwe twogerera liweza abayizi abasoba mu 2,000. Naye wano this is a USP school kakati ndaba nga tuli waggulu ebitusoomooza bya bulijjo gavumenti efuba wakati awo era tugisaba yongere okufuba twongere ku bibiina ebibiina kati abaana essomero likulanga population wekula wena girana abaana baali mu 1,600 kati bali 2,000+ bali 2,200 kakati kitegeeza nti ebibiina ebyali bamala luli tebisobola bamala era ne bantu naleeta ne bibamala era wajja kubaawo 3 naye byonna twetaaga okukola enteekateeka nnyomamu okulaba nga gavumenti etukkiriza netukwatagana nayo n'abazadde era kola enteekateeka ennyomamu emalirivu esobole okuwanganga ebizibu nga bwe bijja. Wabula ebyembi ono alaze okunyolwa olw'ebikozesebwa omuli kompyuta n'abasomesa ate byagamba nti bitono ebitatuukana na muwendo gw'abayizi gwe balina. Bino ebya kompyuta laabu egyo gyemitendera gwe mulembe abaana kati gwe baliko era lina kyaggwewala gavumenti eneba tebisobola abayizi webali abazadde webali oba baagala oba tebaagala balina kikkiriza tikwatirako tebufuuka buki efuka bumbo wano olwekyo gavumenti ejja kukola kyekozeeko nowekomye kati yatuwa kompyuta weziryana emyaka 2 emabega zikaddiye zifa buli kaseera katono ke tulinawo ketudaabirizisa kati ffe wetuteekwatiremu nga tulinda gavumenti ejja kujja naye weerijjira kati nayalimanya. Wabula ate bw'otuuka ku ssomero ebizimbe bya kalina bye bikwaniriza era eno y'emu ku nsonga lwaki abazadde bangi nabo bawulira nga beetaaga abaana baabwe okusomerako ku ssomero lino. Okwogera bino abadde ayogera eri abazadde abasomesa n'abayizi ssaako bannaddiini abakuŋŋaanye ku ssomero okwebaza Katonda eyabasobozesezza okuyitira waggulu ebibuuzo bya UNEB ebya senior 4 ne senior 6 eby'omwaka oguwedde. Mu kwogera kwe eyali minisita omubeezi wa ICT nnyo asabye abazadde abalina abaana mu masomero ga gavumenti okutwala obuvunaanyizibwa bwabwe abaana babawe ebyetaago mu kifo ky'okulowooleza nti buli kimu bagenda kukibakolera. Gavumenti teyayingira mu kintu kino okutujjako omugugu n'okukiyingiramu ennyo kutujjako buvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde. Omuzadde alowooza bw'ati nva kusekerera oba munakuwalirako gavumenti yajja ku prosesi eno okutugondezaako nga bwofuna omuntu okwetikirako ekintu kiwukeko katono. Nnyombi Temba agambye nti nkwatiraako tebufuuka bumbowa n'asaba abazadde okukitegeera nti gavumenti bw'eba ebasasulira fiizi ate balina okuwa abaana ebyokulya. Gavumenti ebuuba eseera ekiyambeko kale for time the weight wouldn't have carry. That doesn't take away our responsibility to push the wheelbarrow. Okusaba kuno kwetabiddwamu abayizi abasomesa n'abazadde ne bannaddiini okuli ne Ssaabadinkoni w'e Nasuuti Reverend Canon Godfrey Sengendo. Akuliddemu okubuulira Reverend Esmond Sserunjogi akubiriza abayizi okuluubiriranga okukola ebyo ebisukkuluma ku balala basobole okulondebwayo nga abaweereza ab'enjawulo mu bye bakola. Kuombogo buli bwe weebaka beera nga buli lunaku olowooza ogamba nsinze ntya ku lunaku olwaleero because you're supposed to be exceptional. Ekizibu actually I was learning about Sserunjogi agambye nti okukola ebintu mu bulungi okusukkuluma ku balala kutandikira ku masomero. So the world is looking for excellence for people that are creative, for people that are peculiar, for people that are exceptional, for people that are creative, that have a spirit of excellence like that which was
was upon Daniel. The Kaba spirit, Omanini, if you have excellence, you don't introduce yourself. Buli wonja abantu bagamba bala abawala bonna tubalage naye twagala bwesongeko naye twagala kabaka abalenzi bonna tubalage naye twagala. Abayizi abasinga ku bannaabwe baweereddwa ebirabo ebibasiima n'okulaba nga abo bakyasoma babalabirako nabo bongeremu amaanyi mu misomo gyabwe. Bano bayolesezza talanta nga bayita mu mazina n'ennyimba.